Exclusive kosinzidde okubanga ate otulabira Allen Cruz gemanya webali nnyo okubeera nga ate otwekuumirako ku mukutu guno abali e Dubai essaawa yonna twandibanga ate e Dubai tuli bagenyi abasajja batunulira bubi kuba ensonga enkulu tugenda Dubai sayimoto nyiigaya tugenda ku Dubai Nemakumoto divorce tujje Dubai aba Dubai mutulinde naye ng'ensonga enkulu mu byonna mwebali nnyo okubeera nga ate munjaganyo Saudi Arabia mwebali nnyo okubeera nga mubaddeko abaana abali e US abali e UK abali Denmark, Germany, Switzerland, Kenya, South Africa, Tanzania mwenna tubaagala nnyo. Fresh oyinayo abawagizi bo ebweru eyo? Banji. Mu nsi eki? Mu Europe. Wanje? Europe mwe muli nsi ki awo? Europe wanti mwe muli ezo Switzerland, Germany, mwe muli England, tegeera wezi. Sebo obimanyi. Nga lwaki sibimanyi. Gwali ku billboard za Kampala Parents wonna. Bateekeko omulala ani? Wanje? Bateekeko ani omulala okujjako? Ya. Kampala Parents gwali yewe komunene Banange fresh. Yeah? Era nabo balina ensonga lwaki bateekako nze because I'm a big brand, Fresh Kid UK. Wanje? Your big brand? Yeah man. Brand yo bw'oyogera ekigambo brand. Brand yo gikuumya otya? Eri abazadde abalina abaana abato bategeere engeri Fresh gy'asobodde okwekuumirawo muli n'ebbanga okuumya otya brand yo okubanga nnungi? Brand yange engeri gye gikuumye kwe kuta music. Ate nga setabamu ebyo yakuyombayomba n'abayimbi bikiwebutyo. Abo nabona abakonako ebakongokako basigala kwogerako. Yes. Twe Fresh yabasukako. Abasinga baga Fresh yabasukako. Yeah man. Osoma otya? Inaku zino. Online eh? Yes. Okay. Musomesa kyasinga okusomesa obulungi online kuba kati ebintu tebikyali byagundi byakuuta nnoni. Abasomesa baffe bonna balungi era bonna bambagala kyenkani kuba bonna balina kye bannyongerako. Okay. Yes. Subject kyesinga okunyumira ennaku zino oyinza okuba wakyusaamu? Ndi wa ing kuva buto. Oli wa English? Yes. Oluzungu olwagala nnyo? Anti nsinga omumanya. Wangi? Oluganda n'oluzungu osinga kumanya ki? Era okwogera. Luba Luganda bado natandikira mu wabulala obadde ogamba subject yange nasooka ba English. Obulanga n'oluzungu tulukuba. Na tutambulirayo. Okubala kukuyisa kutya? Okubala sikubi. Just about Mathematics. Mathematics is mubi. Just ebintawanyamu ebyo science biki SST math ne gondi ne ink. Kati ebizibu walira nnyo. Tugenda bisayira amagezi ki? Tugenda bisayira amagezi ki? Twetaagayo extra coaching. Fatumanye ngeje tukwasaganya naye nga tabula fit. Yes. Wandyagadde okuddayo okusoma oba ekintu kya online kinyuma? Class ne online kiriwo ekinyuma? Class yesinga abula ne online just bagiteekawo lwa mbeera eno ya COVID-19 wabula nga class yesinga. Yes. Wagenze n'oyimba akayimba k'eggulu? Ggulu ye mboozi enkulu. Tesosola muto oba mukulu. Yo abaleta chips tebaleta zalunabe kuba outside eggulu zafo okwerunabe yena budumula sebo wava mu meeting bw'osokoseke kwegamba ate noddayo kuloza ate tuleka. Anaye Fresh ani akuwandiikira lyrics ezo? 14K Bwongo. 14K Bwongo? Uli wali. Mulabi. Omulabi? Ye Bwongo? Ye Bwongo emabega wa music wo? Yeah man. Okay. Yeah. Vibe ki akuterawo mbeera ki ekunyumisizwa okubeera naye mu studio 14 mbeera ki gy'ateekawo? Just engage nditi na talent. N'ekimwanguyira. Ebintu nebitambula fit. Nawe okimanyi olina talent kuba singa obadde tolina ate byandi muzimu walidde nnyo. Nange ekimanyi. Singa 14 dukeera ku makya n'agamba nti alinayo omwana omuto omulala gwawandiikira. Tekimana buzibu. Yes. Guno omwaka okozeeko n'abaana abato banno? Batono. Batono. Okozeeko nani? Nakolako ne All Star Kids nga tukola ebya COVID-19 Museveni nga sabatu gule nga
tuli mu freestyle lingula paloro zabalira tutere ndongo wabira na nyimba endala nyingi yes wabula 2021 nyimba nyingi za planning wabula ngezisinga zadi esinga zo bwomu yes okay oyo inamweso waliwo kisawo otukana ogamba nti music oba muwumuzeemukko ng'olaba okolera bwerere sometimes tekitera kubeerawo yes bw'oba okola ennyimba tolina gy'ogenda kuyimba tolina ky'ogenda kukola ki anti kati wekola ennyimba just kiba kikuma brand yange nga wenagambye kati awo nange mba kyenkola nkyagala fresh oli sharp ya anaye fresh yo kasanga ka mulembe mwewale kusiima kasanga ka mulembe wakajewa zina sawa akola ku fashion yange bamwita Oscar shows at Masuza yes kati omugamba kyoyagala anti just teba fashion word just kugata kiri ne Oscar Ebya akolako zino ngoye bwezi yazitunga okay then nenyuma then kati zino style netuyiya netuzifuna ne 14k yes okay ne management yes kati purpose management joni mkati bajita batya MC events yes ani manager MC Eddie yes ye manager yateka mwaka sente wow njawulo kikati njawulo era nyingi kuba music tumuta music atena atunda abantu ne bamwagala kwegamba ebintu biri fit yes just about covid na kyatusibye okutusiba kyokka kyeki kyatusibye nenga we bana tusumulula atawo kijja bawo baheta bajja kufa okati bobo maze lessons zo ku internet ngoli mbudde bo bweddembe mukazaka na covid ogenda nozanyako ne bato banno oboba kuba akavimbo mbemba bachi bebabera nange waka bamanyira nze bampitera abamu bamanyira fresh bonna libampisere byampita bachali bagatugenda ntuzanyamu akapiira tulina compound nene tufuna budde bafanazanyamu kapiira sesamu omupiira wabityo kiki otayagala bato banno okuyisaamu nga muli waka bisinga mbeera ki gyotayagala bakuyiseemu just kunzalawa ate era tebatera kunzalawa sinti tebanzalawa cause nange sibazalawa okay yeah naye nga ofunayo akaseera no inspiringako bato banno ku kyalo ako inspiringa kale nga ki noyogerako ko nabo nobazaamu amaanyi okuba inspiringa ku kyalo sitera funa time tera beera waka just wonfunye time mpitawo nembabongako eyo saidizeeka mu hoteyo wesityo nembabongako awo wabo snap nebasanyuka noba waki snap nebasanyuka naffe netugenda okay music akaluba oba music owulira omalako music tasobola kaluba nga nagamba nti talent njina ate era nange kyenkola nkyagala ate music aba akaluba ki tewaba nsonga tegeera mbeera ki ne taata ali atya ali fit yes mukwatagana bulungi ate lwaki mutuwayo ddi akayimba awimba wujja in fact kolabo yaffe naye tetunaba giteesaako wabula nga alina nyimba nyingi ezijja alinawo oluyimba ne palaso alinawo oluyimba ne karokasita pasi ne remix bakoze remix oba yaputupa oba yamazike naye nga ye yabadde remix yagikoze ne kaifaganage ennaku zino nno baddamu okukwatagana ennaku zino baddamu okukwatagana bakwatagana bulungi era kati tata yangamba nti nno baplaninga kukola Kudamu afuuke manager we era buto okay yes tata yerevisinga yes noli ne yerevisinga kino mudamu ne mukikwasaganya bupya kati gogala laba music nga jja music nga yikanga nkuba tenga yena hit ko hit bayeta bagambe wowe badukene mu ggwanga naye singa bakuwa listi y'abayimbi
ne bagamba saawa zino kati juika kati wali mulira suwaito nalwamu ngolina bewego kati saawa zino tutte kaka kaseera ne bagamba kati fresh kati werondere gwoyagala kati werondere omuyimbi gwoyagala gwoba okola naye Justin Gazafe babiri obaga zirimu n'abalala muli babiri I think at first I saw better Eddie Kenzo. Why Eddie Kenzo? Eh? Why Eddie Kenzo? Maybe Waman. Njagagala kola jona Waman. Baby Cool. Bobby Wine. Ne Chameleon. Yeah. Oh, I come na ikiro twabalabanga muri mu kavimbo ne Kamili. Tewabyogerako. At Chameleon chaliwa. Yes. Bayimbi kyabajja okulaba kewaka. Abakusulira omweni baganga gendule ka fresh ako Banange. Abamu tebamanyi na jembe era wabula abamu bakyali bangenyi abali cross. Bayitawo. Ngani? Anatera okubongako. Atera okubongako DJ Shir Odemberamu Bruno K Alantonix Webat. Alantonix mobo agira naitawo. Chali wange ku simu era waba inaja alage eyo side zino bagenda nti ndoba wa just ajana mbonga kawo kubeti natepa. Kivuga kicho manyo okuba. Just nga bakutereddawo ebivuga waliwo gita waliwo enanga waliwo adungu bingi biri awo n'omulere kanjagala amazima sagala kulimba nsi ebivuga njiga biyige nenga sinaba biga obulanga njiga biyise oli mukukiyiga ki oli kukivuga kisofa kati gita ani akubira gita n'agiwoomya wano gogamba nti onogamba omwana we wankubira gita oyo akubira gita daga balinga aliyomu pale in fact kanjogere bali babiri Treza K ne Tonix singo yagala Tonix olwokuba mwafaananya amanyi wira ile njagala kufuna ne Tonix Ujawoga. Alani Tonix, Alani Cruz, Alan. Yes. Awa kamere ne kaluma. Ate wangamba owomerwa kamere. Bala pressure zinga. Wabuzanye bwafe. Waje. Wabuzanye bwafe. Nani? Nani? Ne 14. Ngo mfunulako nnyo. Bakabaka ba legendary. Baji? Ba legendary. Tulina wetutula. Mukafo kafe. Ne musala kamere. Ile tugenda okuvaayo. Nga tuli unruly. Nobody can rule us. Mwina bakabaka ba legendary mukusala akamere. Ngoyegera botunulya 14 ke bongo. Bakabaka kamere. Bakabaka mukusala emmere. Legendary. Tekabaka mere eba mere. Gwe nkutidde. Olaba ku mupiira? Nnyo. Owagira timu ki? Mpagira PSG. PSG muli musambi ki? Nali wa Barcelona nenvaayo. Lwaki mbula kwa Messi yavaayo? Ate nze ndi wa Messi. Banado bamwe sibategeera. Bani? Banado bamwe. Nze ndi wa Messi Neymar. Messi Neymar? Yeah. So wagira PSG? Ate mu Premier League wagira timu ki? Premier mpagira Chelsea. Elimu ba youngest best player banga bayanga. Okay. Havertz ne Pulisic. Yeah. Nali mu Bundesliga. Mpagira gundi. Dortmund wade ne Bayern yesabula abula Dortmund baina Erling Haaland ne Reus. Wade Sancho avaamu era Sancho twali tumukoyi. Then wetugenda munsi. Italy toyiseeyo. Italy nali mpagira gundi. Italy mpagirayo gundi Inter Milan. Sisala wagira gundi. Juventus nali jengendo wagira. Nenga Ronaldo navaayo. Ati kale Dybala gwe nali njagala. Kati wavula ne Dybala tebamuwa mipiira. Then Italy awoma mpagira Inter.
So mpira nene da ozanya PS. Ozanya PS. Mpira ngumanyi soda na kubulira kati. Timu ya PSG yonna. Ne kubulira ne Argentina. Akankubulira ne gundi. Kandete kunsi ezili popular. Ezili popular. Then kansoka nkubulire. Bungereza. Kansoka mbulira timu jempagira. Okay. Kati mu PSG. Mu midfield tulina Marco Verratti. Angel Di Maria. Ne tubeera Marco Verratti, Angel Di Maria. Then mu defense tulina basajja bamala kwizi, ba Florenzi. Tulina gundi. Omanyi Paredes. Omanyi? Paredes timumanyi. Wamwita Paredes. Naye mu midfield. Then goalkeeper tulina Keira Navas, Donnarumma yempya gwe mwasayininze. Yes, tulina Ramos. Then kati gundi Nkuwensich. Ba striker mulina wani awo? Striker na Messi, Neymar, Mbappe. Awo. Yeah, okay. Tugende Argentina. Segenda kumeshaninga Argentina. Tugenda kuvugira wa? Tugende mu Euro. Tojja. Europe. Mu Europe mpenzi joyagala. Europe mpa England. Kwa England kati atompa dense nyango. Aliyo bakabaka Trippier, Stones, Walker, then midfield ne tubeera n'abasajja striker, striker. Soka ba striker. Basaka, tuina Basaka. Tuina Harry Kane, Vardy, Lingard, Rashford. Tuina Sancho. Sasa bintu bya sports so bimanyi. Ade momuga mandi wa PS na yenga nakapira ngabonye. Kati nzenzanya akapira ku PS byasingoma. Natandika gobera akapira nga sinatandika zanya PS. Yes. Ozanya namba ki mu kisaawe? Striker. Number 9. Wegomba ni striker. Ne mpira omundi bakutula omupiira guno ne okuyimba. Oyinza twala kochi. Byana byagala. Anti osobola kuzanya oyino concentrate nga ku kimu. Ne bagamba nti byonna sente weziri. Na sente weziri. Chesinzira. Okuyimba. Oba ndako nshinga funa mu sente bakuyimba. Kubanga mupira njafuna amajja mangi ndakapira. Wetityo. Okay. Sebe ebintu bya sports obimanyi bulungi. Nyo. Kati obuzeebuko. Katika nkubulire. We bagamba. Baleta gundi. La Liga kale. La Liga kankuwa formation nga striker omu. Midfielder basatu. Ne defensive midfielder omu. Then ne defense. Ne keeper. Kati agwa mugezi keeper sololeta Carltois. Noleta striker wo Benzema. Noleta ba midfielder wo Cruz. Omani Cruz, Toni Cruz. Noleta Marcelo. Noleta Marcelo defender. Marcelo defender. Yes. Antika just nkubulira wonna. Okay. Ubisa mu bwangu. Noleta ba Marcelo. Noleta Pedri. Noleta noleta wabiki. Bade. Bade bwesibye. Mbulabye nga bwesibye. Tuzonyumizaako n'ongamba nti oyagala nnyo akayimba ka Vixen akambeera. Naawe oli mu mbeera. Kagala bwagazi. Okagala bwagazi lwa Ediga? Nadda. Anti ozonkubola. Naliko mu mbeera. Yesu nazijja mu mbeera kati ekyo. Okay. Naliko mu mbeera. Yesu nazijja mu mbeera kati nange kagala nnyo. Okay. Yes. Kakolera. Oyimba. Yambala ngomukazi ekiro naye wanyuma. Sajjago wanyuma. Ediga ekiro ayambala ng'omukazi ekiro naye yeyita Zerida. Yes. Okay. Wanyuma sikyo? Nanyuma. Kadwaki sibozengo yambala. Nga nyambadde ngani? Nga Zerida. Nali kunyumidde. Wandi nyumidde abantu.
Sali nyumidde gwe nali nyumidde aba. Ndi muntu kati ngambe bali nyumidde abantu. Bali nyumidde nali ku kamera. Okay. Oyo ali kamera omumanyi. Nasonyiwa. Bamuyita divorce. Divorce mato. Divorce. Matovu. Kale dada wenkugaya divorce ate ddala n'olyogera. Andi ogambe divorce ma netegeera. Naye fresh sigambyeko mma ngambe divorce ko gwe nogamba divorce matovu. Ate ono ali eno Tolimba gwanga ono mmanyi simuliranga nako Saimo Kapata nenga siraba Kapata naye fresh anyway nga tumaliza ka interview kafa ko nako olwaleero kiki wanjagadde ogamba bafaani bo abali eyo embeera oli munnungi tebakufaako oba bakwokyeyo embeera yange eriyawo medium Mm. Siri bubi. Toli bubi? Yes.